إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wakati waganda bakiriza amatendo amalungi eranga majjugu ga Allah subhanahu wa ta'ala musabasa okusasa kwenemirembe gye ku nabbi ekitiibwa Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallama n'abantu b'enjuyi n'abasaba be n'abo bonna abanaabira ku bukwempa ku lunaku olusembayo olw'enkomere. Baganda bange nekuutira namwe bakuutira okubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omu bwe katutumugattako kintu kyonna kubanga bwe anaagattako Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi jannata wa ma'wahu an-nar. Aya Surah Al-Ma'idah. Allah agana mazima ddala oyo anagattako Allah subhanahu wa ta'ala nafanga mugattako faqad harrama Allahu alayhi al-jannata Allah yaziza jannatu muntu ila haram wa ma'wahu an-nar ubudubu muntu ogenda kubeera muliro. Nolwekyo Allah tumusinze sungattako kintu kyonna mu mbeera zaffe zonna mu bugagga mu bwavu mu bulamu mu bulwadde mu bunafu ne mu maanyi ne mu duka ne mu ddembe byonna Allah tubeerenga tumusinza ng'omu busungattako kirala kyonna. Baganda bange ensonga eyo yatumye bannabbi ba Allah bonna walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu llaha wajtanibu at-taghut. Allah wate yagamba mu Suratu An-Nahl twatuma buli kibiina twatumamu omubaka oyo ensonga emutumye an i'budu llaha musinze Allah wajtanibu at-taghut mwewale okumugattako kintu kyonna ekitali ye. Nolwekyo Allah tumusinze mbwomu bwe tumugattako kintu kyonna. So ngenda jimba kubiriza baganda bange gyekubiriza okubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadde bange eno sunna tulowooza nti nno kiribu kyokka nakukendeeza lugweyo nakusalako kiro n'okusala tahiyatu masjidi. Sunna bulamu bwaffe bwonna bwetuze tukigingana bulamu bwaffe bwonna ye sunna. Bulamu tulina okubeera ku sunna bulamu bwonna kubanga kyokyogerako tewaliwo ogenda kutuuka nga sunna tekulamula tekunyonnyola tekuwabula wabula nti ne Qur'an al-Karim ekitiibwa sunna erina omulimu munene nnyo ku Qur'an. Sunna erinyola Qur'an bitujja okwongera okulaba biizini subhanahu wa ta'ala. Qur'an al-Karim oba ogikutte oba ogisoma oba ogikkiriza oba ogikola otya togenda gikolyako nga twekutte ku sunna. Kyolaba ng'omanyi omuwandiisi omu Sheeka yafa Allah musaasi biri nga yogera mu kitabu kye kikwatagana n'okwenenyeza Allah yagamba nti ebiseera bingi omuntu gy'agenda nga agayirira sunna agamba ate sunna buki amaliriza ng'atandise okwebagala ebinene mu ebyo Allah byaziza kugamba mazambi amanene
kati sunna zino bulogena ngo zekwatako zifuuka nno ensonga ate munatukuuma biidhinillah kubutebagala mazambi make mane nawe kenyini owulya muli ensonyi ogamba nti oli ku sunna yokutte ku ddiini ate okubanga ate okola ekyo naye bwobanga weyisembe sunna ozisamba oyongerayo mwanda ogulanga nebino naye tewali waki nsonga lwaki tobikola ki tobikola ne mu mbeera zaffe eza bulijjo namwe mukimanyi bulungi nnyo singa omusajja omusiraamu ng'asala essola 5 emikiri asaala akola embaga nateekako endongo muze mugimanyi mwenna naye tusindugoma nayeta abayimbi 15 buli omu namufuwaza mufenezi wa 15 naye nga musiraamu bonna bamukakasaako nti asala essola mmeka 5 kitegedde nolwala n'omusiraamu omulala nga yakendeeza engoyi naye gyeyegwakiina naye nga tamanyi gyasaalya naye nga mula ekifaananyi kyali naye nakola embaga eyo nateekako endongo kiriwo ekibiri kyene mu maaso g'abasiraamu omutabuliiki nateekako endongo nga gyobero nti oliyo atalina kirevu simuki kakati sunna zonna ng'olaba obukijejja mu maaso gawano nawe ddala yekutte ku sunna ddala kituufu ng'ozeekutteko ogenda okaluubirira okukola ebintu ebimu kitegedde sobola ogenda ng'oleka sunna oyanguyira okukola ebintu era ebimu nawe kibagane ntekwate ku sunna so nga ate tugamba kwekwata ku sunna tekitegeeza nti nno olwo nti omuntu ali kusobola tasobola kusobya asobola okusobya naye nga tekwata ku sunna baganda bange nolwekyo darusu eno yatandikibwawo kubanga litambudde biiri na myaka tulimu ebiri n'okusoba twogera ku sunna allah basaasi binaze nga bagoberera ndaba bamuwandiika kakasa bulungi ti sunna muzifunye zembadde temumanyi nezemumanyi nemuzikola ki nemuzijjukira mu darusu eno biiri subhanahu wa taala kati kuziteeka mu nkola y'ensonga ate endala enkulu ennyo mubunye okubeera nga ekyo kirabe bwetwagendera sekanga bagambye nti omwaka guli okuggalawo otandika omwaka omuti twali tukyali ku nsonga y'enkolagano mbaka sallama neki n'abantu be twalaba abakyala be ngeri gyali yakuleganamu nabo n'amakubo age 10 ge twalakola mu 19 embaka ge yakozesanga ogonjoola obutakkaanya obuze mu maka ge abafumbo bannange tugoberere ensonga ezo biiri subhanahu wa taala nze ndaba buli bwetuzigoberera tuganyulwa kitegedde olwekyo oyinza okuba nga olowooza okukola mu maka mukyala baggewa tinujjukira nti omubaka mukyala bwe yamugamba bwati mubaka yakola bwati mwana tinokukakkana nkolebanga amaka gateredde kitegedde kubanga abasajja bamu olumu nga mbeera bwezi ntulaba mbaka asalamu enkolaganaye ne batabani be ne bawala be so ntugiraba mbaka yalina abaana bameka 7 abalenzi kwaliko 3 bawala 4 ngaetwala 2 subhanahu wa taala abawala bonna baakula ne bafuna n'okufumbirwa abalenzi baafanga bakyali bato ate abawala bonna baafa mu mpaka akyali mulamu okujjako omuwala omu yekka Fatima radiyallahu anha ngaetwala ensonga ezo 2 subhanahu wa taala twamba kasulina okulegana naye n'abaana be nga bato bakuze bamaze n'okufumbirwa mbaka engeri gyasigala nga akyakola ki kyakoleganawo ekitwakimaliza twatandisa ensonga enkolagano bakasaba ne bazzukulu be kubanga bwe yazaala abaana abawala abo bwe baakola ne bafumbirwa baazaala abaana nabo kati bazzukulu bakasallama kusinga amanyikiddwa ennyo Hasani nani Hasan ne Husaini radiyallahu anhuma naye mbaka ina n'abazzukulu abalala abawala be abalala kati nga Umama muwala wa Zainab Ruqayya n'Umukuluthum Ruqayya ekigambibwa nti yazaalayo omwana mu Uthman yamuzalamu omwana gwe bayita Abdallah naye Abdallah yafa muto Umukuluthum simanyi owulidde naye nga mbaka asallama abatabani tujja kulaba bazzukulu be biiri nsfana ngeri nga akuleganamu nabo ebyo nno okubiraba tubenga nafe tukola ki tukwata obufu bwe omusajja omutontomi omu bwe yali nga ayogera yagamba nti bwe kibanga wayitwako okulaba omubaka saa sallama n'okubeera naye kati ebitendo bye obanga obisomyeko bisome obitegeere obenga akola ki obenga ali naye Ibn Qayyim rahimahullah yagamba nti omuntu waba asomye ku mbaka saa sallama n'amusomako ebimu ku byafunamu atuuka ekiseera n'abanga omu kwa saba baaliwo ng'omubaka akola ki waali kubanga bwebaga nti omubaka yakola kino
n'okiraba nga n'okikkiriza nawe n'okikola omubaka yagoya bati n'okola otuuka ekiseera n'obanga olinga sahaba yakolaki wata ofuuse sahaba naye okuba ati nno bino byogenza okugoberera obanga ofuusenga sahaba yamukolaki yamulabako kanokyo tubere ku sunna baganda bange awo twakoma mu nsonga biidhinillahi tabaraka wataala olwomukaaga olujja tujja kutandikira awo kuri ensonga yennyini enkolagana y'omubaka sallama ne baki ne bazzukulu ba eri abazzukulu be alayhi salatu wassalam Hassan Husaini bazzukulu umama muzzukulu mbaka sallama tujja okuba ntulaba biidhini subhanahu wataala ekyo nno kuyigiriza ffe kubanga abazzukulu bano b'abaana bo omuzzukulu wa mwana wo otunaba mbaka sallama ngeri yakolagana ne bazzukulu be ekyo kisigalira kidda kubaki ku baana biidhini subhanahu wataala nijja kutandika omusomo ogwo tugende nagwo kuba tujja gutambuza mpaka tukomekkereze n'okulaba mbaka sallama enkolagana n'ebimwetolodde byonna embwa ombuzi obunyonyi emiti mbaka yakolegana atya nabyo kugamba ekigambo ekyo gwomusomo twagala kubanga tumaliriza mu gwo biizina Allah n'atuwadde obuwangazi n'obusobozi tulabe mbaka sallama enkolagana n'abantu bonna nti Allah gw'anaabasaasidde nze wanansasa naye n'akusaasira netubanga tubikoleddeko tujja kubanga enkolagana yaffe n'abantu tukolegana abo ngombako byakolaki bikolagana n'abalala ndowooza ekigambo kimukitegeere kati ate awo oba tokyalina kiweetaaga kujjako okusaba Allah nga akunyweza ng'okolanga ombako byakola ekyo obulungi bubuliko tibugambika nga Imam Ahmad bwe yagamba bamubuuza nti singa omuntu afiira ku busiraamu ne sunna musiraamu sinza Allah tamugattako kintu kyonna alina ku sunna baafiiddeko olungi n'agamba nti uskut sirika n'okusirika oyo afiidde ku busiraamu ne sunna afiidde ku buki ku bulungi bwonna kitegeeze leero kitugenda okulaba biizi subhanahu wataala mu dakiika ezibulayo ye enkolagana ya sunna ne kulagana Quran ne sunna bikolagana bitya Quran ne sunna Allah subhanahu wa ta'ala yassa kumbaka Muhammad sallama ekyamagero ekisinga emagero byonna ye Quran nga hadisi omugimanyi mbaka etegeeza nti bana byonna ebyamagero byabwe byawo yaggwawo ye mbaka Allah yamuwa kyamaga ekitaggwamu obubaka ye Quran al-Karim mu hadisi weri yetugamba nti nno Allah bwe mbaka sallama Quran yamuwa neki ne sunna mbaka sallama agamba nti utilu al-Quran wa mithlahu ma'ahu naweebwa Quran wa mithlahu ma'ahu nekigifaanana nga biribeka bibiri mbaka sallama n'agamba nti ebyombiriri lan tekisoboka yaftariqa okubeera nga byawukana hatta yarida alayya alhawdu paka ku lunaku abantu bagenda okubanga bajja kuzibwa mbaka sallama lwekyo nsonga ezo bbiri nkulu nnyo ez'omusiraamu Quran ne sunna naye kakwata akali okulwa ne sunna amanyi bagamba kali mu mbeera ssatu esooka nti sunna olumu yajjanga nekkaatiriza Quran ekyesomesezza kati ng'empagi z'obusiraamu etaano Allah agamba nti waqiimu salata muyimirize bwoti sola naga waatu zakata mwewe neki ne zaka yaga ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam wanga wakiza muwandikiddwako okusiiba naga nti walillahi ala nnasi hijju lbaiti man istata'a ilayhi sabila Allah gandi kulwa Allah abantu bawandikiddwako kiri ku bantu kyawateeka kubo okubeera nga balambula ennyumba ye bakole ki neri man istata'a ko yalina obuki obusobozi kati ze mpagi z'obusiraamu ez'ettaano ne muziwulidde shahada yekulembera nezino eziddako ennya Kurani zonna yaziragira era yazoogera kakati sunna nejja ate nezikkaatiriza waawe njogera sunna ndowooza tukitegeera baganda bange
sunna bwe ngamba sunna sigeza mayusabu fa'ilu wala yaqab tariku sintegeeza sunna ntegeeza ebigayomba kwa sallama n'ebikolwa yakola ng'agenderedde n'ebyakolebwa nga walina atakoze tabiziyiziza kintegeeza ekigambo sunna ekyo kakati sunna gye nekkaatiriza ensonga ezo hadisi mwenna mugimanyi yasaba muttafaqu alayhi ya Abdullah ibn Umar mbaka sallam bani alislamu ala khams shirin baza kumpaji mmeka tano shahada swala siba zaka neki na hijja kati osunne zene katiriza Qur'an kyekoze eki kyeyogedde wulidde mumbeerezi bweziti Qur'an yaziza riba Allah wa halallahu al-bay'a wa harrama riba Allah yaziz yakiriza okugula n'okutunda nguza nkuguze ekyo dini tekigamba wa harrama riba ne Allah yaziza ki riba kazi mabaka sallama nina janna katiriza ensonga ezo n'atusomesa n'akkiriza naga nti albay'ani abagulangana ababiri n'atubuulira ekiyungejo alina okutambulamu mbaka naziza riba hadisi munazo nezigezaki eziza riba n'ensonga endala zonna Allah jalla waala yaziza obwenzi mbaka sallama yina yogera hadisi nga ziziza obwenzi Allah jalla waala tuziza shiriki mbaka sallama yogera hadisi ziziza shiriki kati mumbeerezi obwezi sunna nebanga ejja nga ikkaatiriza Qur'an kyekoze eki kyeyogedde tuli fenna baganda bange embeera ey'okubiri enkolagana wakutwakula ne sunna okubeera nga sunna ejja nebeera nga enyonyola Qur'an okunyonyola Qur'an kuno kulimu emiteeko mingi mujo mulimu okubeera nga Qur'an yogedde etteeka nga libuna sunna nejja nenyonyola nebaamu ebimu byekoze eki begimu mu tteeka eryo olw'okuba Qur'an yogedde etteeka nga sikomeke eritadde sunna nejja nenyonyola nerikomeka olw'okuba nga Qur'an yogedde etteeka nga liri mujmal lyawamu terirambuluddwa sunna nejja negikola ki nerirambulula netutegera kiritegeeza kano ekyo sunna enyonyola Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi w'ekitiibwa namuga wanzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhi twakussaako Qur'an obeere ng'onyonnyola abantu ekyo ekyakolaki ekyabattibwako amanyi bagamba nti omubaka asanna Qur'an yali enyonyola mu mbeera bbiri esooka kwe kunyonnyola ebigambo byayo nga bibiri ebituusa talina nyukuta n'emu gyakoze eki gyalese Ubay ibn Ka'b hadisi al-Bukhari yagamba tumbaka sallallahu ku sura zino esemba mu Qur'an walakin an-nas qul huwallahu ahad zonna mmanyi ziriko ekigambo qul kitegeeza kola ki gamba bali tulifenna da esura ziriko ekigambo gamba ani abagamba omubaka gwe baali bagamba naye nga nzibu n'entuufu omubaka gwe bagamba na buli enna amukola ki amukkiriza ffenna tuyingira mu nsonga eyo naye nga oba qul gamba kati Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu yagamba sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nawuzu mbaka sallama qul yeyo qul huwallahu ahad qul a'udhu bi falaqi nas omubaka n'agamba qila li faqultu bangamba ngambe naye nenkola ki nengamba nga bwe kimusiddwako bwe yakituusa era suratul Yunus abakafiri bagamba nga iti bi Qur'ani ghairi hada Muhammad walirisiyo Qur'ani etali eno lete Qur'ani endala au badilu wakale kyusamu ebenga yeyo nenga okoze ki Allah naga qul gamba ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi sina buyinza bukyusamu nga nzinkoze ki zenesaliddewo ini attabi'u illa ma yuha ilay zingoberere ebyo binsiddwako Allah wangakul nga nangamba qul tumbaka nawe Qur'an yagituusa nga Allah yajimukolaki yajimusaako Aisha radiyallahu anha ensonga yaginyonyola naga nti mbaka sallallahu alaihi wasallam Qur'an yonna yagituusa nga Allah yajimusaako
Aisha naga singo mpaka aliwa nga Qur'ani gyatatuusa aya ezimunenya yali zituusiza dabadde azikolaji azikweka kubanga zinenya ye aya ga falamma qala Zaid minha wa tara zawajnaka aya zizogera ku Zaid okubanga awasani nakani mbafasi okubanga wasa Zainabu bintu Jahsh yali muka Zaid Allah gwatu waqtu fi nafsika ma Allah mudi nti mutima gwo baddo ina kyo kwesimu Allah kyakoze kyayoleseza tumboka najiritanga Allah baji mwadde nabanga tajikwisi bayaldaga nti neeno basobo bange munajiwulya batiya ngalla ajogedda digamba nti ngalla bamwadde Qur'an buyajitusa alayhi salatu wassalam noyiki kibabaga nti ballagha risalata obaka yautusa wada al amanata obwesiga bunana abanga atusiza onasuha lil umma nabanga agiteeketeekedde ekyo nnyo ekigasa bitumu nabanga akikoze ekitusiza Allahu sallama mumbere endala kyekyo tulabye kyokwana yaginyola amba Allah jalla waala kyayogedde nga kigaziwa awulidde nga kibuna ombaka nabeeranga ayogedde mu sunna ze ng'atoolamu ebyokulabirako bingi ekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu nisa yagamba nti yusikum Allahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn Allah yabalamira oba balamira mu baana bammwe bemba mufudde omuwala omulenzi afune bbiri omuwala afune ki emu otegedde kati yo aya ebebunye buli mwana w'omuntu kasita omuntu afa omwana oyo akole ki asike sunna nejjamu abamu abatagwa mu aya eno wadde aya ebadde ebuna sunna nejjamu kati asse hadise galayarifu alqatil asse takola ki asse tasika tajja kwesembesa aya genti ze ndi mwana we nankuwadde ze namusi Allah gayusiku Allahu fi awladikum abaana bamukanize ndi mwana we sunna galayarifu alqatil asse takola ki ta aya nankuwadde olabayibuna naye gutoliimu kuba sunna ekujjemu era mweyo aya nyini Allah subhanahu wa ta'ala musunna ze nabanga yajjamu abaana b'abannabbi mwana wa nabbi itasika bakasana ganna ma'ashara al-anbiya fa bannabi ba Allah la nura tutusikira kati mwana wa nabbi taiza kujja nesembesa aya naga nti yusikum Allahu fi awladikum aya gaya baana bamukati ni mwana wa nabbi katukize Fatima radiyallahu anha ataiza kujja nesembesa aya ntajiba mwiruga yogagawani bana sallam ereke kyafayo bannafa bashiya wesi bannafa bakafiri si bannafa badde nko dinso binden abashiya kibatiikawo usmanya nti Fatuma yagira usmanya yayomba ali yayomba na Abubakari yatawadde Fatuma ya busika bihi ebyo byabashiya byawe babiteekawo bayudaya abo okuvumaganya basoba mbaka Muhammadi sallam baganda banga bashiya teri babyo benkana abasiramu teri mu byenkana baki bashiya okategedde akati mukadde kuseka kasali singa addaine ensonga gyatutuusaako oliti bagitutuusaako ffe ntugikola ki ntugituusa awalala oli najja n'abanga bano fe abatuusa alagira ddala ndi yotuusa byonna biki bifu kabenga tegeeze butereevu okuseeka kasali era gwaba akolaki babategeeze kati abashiya okuba nno bagamba basoba makufaa bakakola okujjako bana basoba mbaka yagenda okufa nga basoba bali emitwalo 10 kigamba nti mu Madina mwalimu basoba emitwalo 6 Madina naye nti bonna bakakola okujjako bameka bana kiba kitegeeza yobanga bakakola okujjako bana kakati eddiini tugikole ki tugireke kubanga ate kati tunagijja kuba tali basiraamu kyekimu era baba bategeeza nti nennabbi kennyini si mutuufu kubanga nabbi abamukyamu yasomesa abaki abakyamu kibulamu omusajja omu yagamba nti olaba nga basiru benkana abasajja abo tikubaaba obuuza bali abasabira mu kanisa obabuuza ani asinga obulungi mu kanisa yammwe bagamba bayigirizwa baani
ba Yesu sio bagamba bubuzo omushia ani asinga obubi mu dini yammwe baga basoma bannabbi kale basoma banga bakyamu barutadde bakafu wale dini twajija kwani yebo bajija kwani kati yabo Uganda yabo bono nifunyo noki chafo ekiro nti ali yachawagana ne nankani Nabakri Siddiq radiyallahu anhu okuba nti obusika bya Nabbi Fatima tomade ikichafo kifuti kibangawo oli kijwe kikeredala kya basajja bono akati bajogamba nti Qur'an mukunyo Qur'an mu sunna mukunyo Qur'an ejjanewiranga ekigambo ekizenga kibona nebiranga ekikozeeki lazente kibona kusonga ezimu nakubadde ekibona kikulabira kuli aya dikabye era mu aya nini nti kasedini yaukana wetajja kuyisembesa agame omuzadde musiramu omwana si musiramu omwana musiramu muzadde si musiramu omwana afudde tata si musiramu tata je aberenga ayagala kukola ki kwesembesa aya Qur'ani mbasike oba mwana tata wafudde mwana si musiramu yaruta ddawa oba tasiramu kangako esembesa yakora nti yushikumullahu fi auladikum hadisi ganlarithul muslimu kafir wa kafir muslim muslim tasikira omusilamu tasikira mukafiri n'omukafiri tasikira muki musiramu kati mumbeerezi bwezi era sunna ejja n'ebiranga ekomeka mukunyonyola Qur'an ejja n'ekomeka Qur'an kiyogedde nga si kikomeke ekyokulabirako Allah subhanahu wa ta'ala nga atubuulira kufuna kutamama agawa in kuntum junuban fatahharu in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا bwembati mufunye mazzi banga muli ku safari mambera bwezitu mubenga mutambama enfufu entukuvu famsahu biwujuhikum wa aydikum musimule n'enfufu eyo musimule miki ebyenyammwe n'emiki n'emikono gyammwe olifenna Allah usimule ebyenyammwe n'emikono gyammwe kati eyo mutlaq omukono Allah tagukomesi sunna gye neekomeka omukono gwina okusiimulwa wano gwe guliwa kuva wano mpaka wano bibatu byosiimula mutamu singa okwata aya n'ogyesimbisa nti Allah agakusiimula mukono n'osiimula mpaka eno kati tamu okoze yiyo lwaki ebayo nga ate aya egambye mukono kubanga aya sikyetegeeza sunna ekutegeereza mukono kyobola wanga amanyamu bagamba nti bubanga osanze nga aya ngeringa etategerekese gy'oli genda ku sunna ejja okunyonyola aya kyekolaki kyetegeeza Imamu al-Baghawi mu kitabo kya tafsiri nakyomanyi yagamba nti wa innama yutlabu bayanu al-Qur'ani min as-sunna okunyonyola Qur'ani okunoonyeza omuki mu sunna mulina okunoonyeza kati ogwo mukono Allah agogere tagukomesi agutadde sunna nebanga okubudde koma wano Allah aga wasariqu wasariqatu omubbi omusajja omubbi omukyala mukole mutya faqta'u aydiyahuma mubatemeko emikono gyabwe bombiriri ekitegeeza oba kote aya nga yo bweri omubbi waanababbye ojja kumutema omukono mpaka wano kubanga guno gwoguyita omukono kuva wano mpaka no sigwe mukono ate kogeza n'ogutema mpaka awo ogenda kufuna omusango olwaki ogufuna ngati aya egenda mutemeko emikono kubanga aya sikyetegeeza olwaki sikyetegeeza enkola y'omubaka saa sallama n'osaba kye baatambulirako ti omubbi baatemanga kibatu ekikolaki kati omukono Allah gwategeeza wano mu aya kyekibatu kati ogenda kutegeera nsonga eyo nga tozze mu sunna so nga nate era si buli mubbi tabbye engatto wano mumuzikiti bamuteeko omukono nedda si buli mubbi mafaasi natubuulira omubbi kyagenda okutemwako omukono ababbi kyenkana ki era omubbi yaliwa omubbi yaliwa kati mumbereezi bweziti sunna egenda okunyonyola ebire ng'otegeera Qur'ani kyetegeeza Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jumu'ati fas'au ila dhikri llahi wa dharu al-bay' abanga bakkiriza esala yebakoda kuno lw'ejjuma mukole mutya mwanguwe mugende as-sa'yu kitegeeza okutambula nga kolaki odduka sio kiri
sa'i mbamu kulaji mbere y'okudduka naye aya tetegeeza nti odduka ogende ku lwaki olwa sunna omubaka wa sallama yagamba mba muwulidde okukima esswala temugenda esswala nga mukolaki mugende esswala bisakina nakulaki na butebenkevu temugenda nga mudduka misinde tayib Allah mbaka sallallahu alayhi wa sallam fasawu ila dhikrillah kiwakitegeeza okusinza ku aya ti omuntu ogenda kujjuma olina kumala kuwulira mwazinyi ng'akoze eki ng'azinya ate olwazina Allah bwategeeza wano lwali ngombaka waali lwe lwazina nga imamu agenze luddawa mimbali naye bwekiri genda nga imamu tannakuja sunna ekunyonyola omuntu agenze mu kisawo esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna eyokutaano mumbeera bwezito bano eki baganda bange kiri darura si kyakyeyagalire darura kyannakola ntya kyabwebange ddala abantu okuba nga tuyiga sunna kutegedde ate kebenga si yabwatteeka Ibn Taymiyyah yayogera n'agamba rahimahullah majmuul fatawa yagala sunna kebenga si yabwatteeka kiba fardu kifaaya kiba kyabwatteeka ekibuna ku basiraamu bonna tulina ebyobwetteeka birimu emiteekwa mingi lwekyo bayita fardu ayini kyekyebwetteeka nga teryagenda kikkolera omulala yine wana wakikozi nakitereeza gwe tolina kyofunamu kati ngaeswala ettaano kaga nti nze gwolaba Mungu yampa nyina mukulu wange oli Allah yamuwa obukkiriza taano tezimukolaki neije yakola n'okusiiba ramadani toyogera nakwogera fe Mungu Allah atuwa ekyengera mu kika kyaffe tulina omusajja atya Allah gwe muganda wange swala salameka kuyogera ki oli muganda nze gwenzirako bereeri wallahi tebikugasa ebyo tekugasa bukkiriza tebikola ate gwolaba n'essente zino ez'edduniya nazo muganda abeera nazo notandika okwewaana nga omwina omugagga mu maka nga tekikugasa kati fardu ayini kyolina kyekolera kyekyo kati nga akiida ojega nti Allah yatuwa tulina abasomesa ba akiida alhamdulillah Mungu yabawa enzikiriza omusajja wali Allah yabawa obukkiriza beesigamira Allah ate gwe ate kati yogera abasajja osomako bamanyi gwe ate gwe musiraamu nedda tekugasa okubanga osomako bali abakiida abalungi nga gwe akiida zirwadde kati fardu ayini gwe kennyini tegedde bwotakikola obiriddemu awo nowondi fardu kifaaya kyekibeera nga kikakatako ffenna wamu naye nga singa omu aba akikoze abalala tuba tukoze tutya twejeeredde okawulidde naye fe batakoze tetufuna mpeera zona akoze eki kati ngaokusaalira omufuna omuzika n'omunaaza muganda waffe omusiraamu fardu kifaaya singa aba abasiraamu 3-2-5 n'omunaaza n'omuziika tuba twejeeredde naye empeera zo zaabwe fe tetufunye fe batakoze eki batakoze naye kyetulina okuba nga tumanya ku fardu kifaaya kiteekeddwa okuba nga ne baana abatukiikiridde bakikoze nga bwe kirina okukolebwa tetujja kwesemeza ge nti ate bamuziisi bamunaziza Mungu fardu kifaaya okumuziika bamunaziza tebamunaziza bamusali fardu kifaaya nedda sibu fardu kifaaya tenakuggwa tebamusaalidde kikyatuliko ffenna ekitegeera oba bamuziza tatunde mu kibula tebamutaddeyo ani yamutaddeyo oli omusiraamu oyo omusajja yakasiramuka wamutunuza twataddeyo buteesi tumanyi oba atunde mu kibula nedda sibu kyo kikakatako abasige kati fardu kifaaya essunna teri yabwatteeka kuba sunna munozi ebwatteeka mu kimanyi mwenna essunna teri yabwatteeka eri fardu kifaaya ku basiraamu ffenno gisomesa singa omukufu avayo n'agisomesa abasiraamu aba atukoze eki naye uliza bulungi onukanyina okuyimirira naye nawankubadde si yabwatteeka kewa fardu ayini ogikkiriza okategedde tojagamba nti fardu kifaaya omuntu wajja wano asomese tahiyatul masjidi fardu kifaaya tugezi nga gasi yabwatteeka tugezi naye kyatteeka ogikola oteekeddwa ogikkiriza kubanga ate singa ogiwakanya nankubadde si yabwatteeka ndi buli katofuna musanvu katatabba omaze ojjugwako okutegedde
nolwekyo tukategedde tugambye eri tubadde tujja tunyonyola enkulaga akakwate wakati w'Qur'an oba embeera za Qur'an ne Sunna wakati wa Qur'an ne Sunna bwe tutuuse wadde wagamba nti Qur'an enyonyolwa ki Sunna tuli fenna ndulayo ebyokulabirako Qur'an eyogera songa ng'ebuna Qur'an egikola ki Sunna nebanga ejjamu ezimu ngwetulabye ne tugamba nti ekyo nno obonye okubanga tulaye nti Qur'an Sunna enyola Qur'an kiba daruba kyabwebange kuffe okubanga tomanya ki Sunna netugamba nti Sunna kebenga si yawateeka kiba farudu kifaya farudu kiba kyawatteeka kuffe nawamu okubanga tugikola ki esomesebwa naye singa omukuffu ajja n'agisomesa aba atukoze eki atumalidde okugisomesa okutegedde okugisomesa naye okugikola buli omu agikola ku lulwe n'okugikiriza buli omu agikiriza ku lulwe oba kafunye bulungi tagaa kasasi yawateeka eyo nemba sigikiriza nedda sebo n'okubanga ogikkiriza kati Sunna Qur'an Sunna enyonyolwa Qur'an al-Karim Allah jalla wa yaga nti ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidi abanga abantu abaana Adamu mwambale ebyokwewunda byammwe engoye zammwe zinyirira inda kulli masjidi buli mba mugenda okusaala eswala mugenda kulaki okusaala eswala ekitegeeza buli lugoye lwonna nga lunyirira gwekola ki yamba kasuna nejja netubuulira nti omusajja nankwadde Allah atugeye kunyirira naye mulimba otakkiriza kwambala kunyirira kati ng'olugoye lwa siriki omusajja tajja kulwambala nti alugoye Allah yagamba khudhu zinatakum ati yagamba n'okugamba qul man harrama zinata Allah gamba aneyo azize ebyokwewunda bya Allah muzadde oyambale golodi oyambale nekeresi oyambale obukomo toli mu kwewunda Sunna tekukkiriza aya togenda kujesemesa n'omuntu omusajja tokkiriza okwambala gomesi gundi siriki tokkiriza kwambala bukomo tokkiriza kwambala golodi ebyo byabaki anno omukyala tajja kwewani tugamba nti Allah atugamba twewunde tunyirire nga tugenda okusaala ave mu nyumba ye ng'ajja awunyako perfume kanedda perfume soko genda omala okumunaabanga anaaba janaba bwatyo mbaka byasomesa omukyala yenna alina perfume sobola kodde naanaabanga anaaba janaba nga tanafuluma mu nyumba yabba akandi wekyo Sunna aganda bange wadali Sunna togenda kubeera ng'otegeera Qur'an al-Karim Aisha radiyallahu anha baamubuuza nti tubuulye ku kusoza mbaka sallam Aisha n'agamba nti tuze Qur'an tosoma Qur'an gwe ebuubuuza osoza mbaka Qur'an tosoma Qur'an gwe omanyi ekitwa Shafi mu kitabu kya Muwafaqat n'agamba ekiba kitegeeza ebigambo by'omubaka sallam n'ebikolwa bye n'ebyakolebwa nga waali ebinyonyola ki z'empisa ze eziri mu Qur'an ezo kubanga empisa z'omuntu zibeeramu ebintu mmeka bisatu singa nzijja wano nentandika okubavuma kambe nga sibakubye kimala kuga nti ekisajja tekinaki kina mpisa bigambo byenkozesezza singa nzija ndemba nga sivumye naye omusiraamu antudde mu maaso ne musimba teki wede mu nkuba oli kati yesajja oba yalaluse oba yabadde ki kina mpisa owulidde ebikolwa biraganya butaba na mpisa z'omuntu oba singa ekikyamu kikolebwa ng'obadde osobola okubeera nga ekyamu ekyo kiziyiza okyogerako naki era abantu bajja kugamba nawe tolina bajja migundi yabaddeyo ekintu ekyo kikolebwa nga atunudde naye kikendeeza ku mpisa zo katobaka asilama empisa ze ziri mu bigambo bye n'ebikolwa bye n'ebyakolebwa nga kyokubanga tiyakkirizanga muntu erina kukola kitali kituufu era amanyi bonna bakyegattako nti omubaka tayinza kusiikira gikyamu tekisoboka kanolwekyo buli okwata ebigambo mbaka asallama n'ebikolwa bye nebyakolebwa nga bonna batabizizizza amanya nti okutiisa zombaka asallama ezo Aisha zagamba nti empisa zaali Qur'an embeera endala Qur'an ku Sunna ejja neetandikawo etteeka Qur'an teryogeddeeko nga teryogeddeeko ne Sunna nekola ekyo kiyitirivu nnyo kati Sunna y'okusenya oyinza okusanga aya Qur'an ng'egamba nti musenye
tiriiwo. Era hadisi ejja ku Abdullah ibn Abbas Musa sallallahu agamba nti nalagirwa okusenya nenagirwa okusenya nenduuka n'okutya nti Allah ayinza okunzisaako aya ng'egamba musenye nitiriiwo bisunna kusenya kati nga sunna y'okulya ddaaku tegete nga sunna kyendala tuwe sunna ng'okuliisa ddyo kuliisa ddyo tojja kuwulya nti ayega nti muliise ki ddyo ng'okusoma bisimila tugenda okulya ojja kukola ayegamba nti soma bisimila ogenda okulya nga tahiyatul masjidi tojja kusanga ayega nti mba muyingidde omuziki nga temunatuula mu kiseera akameka naye ak'ebbiri nerekolako 12 za buli lunaku duha sunna zonna zitukola nga tuyingidde okufuma ewaka ey'okuyingira mu ttooyi tojja kusanga aya egamba muyingira mu ttooyi musome edduwa bweti bwe mbayingira masjidi musome edduwa bweti kati sunna embeera endala nti ejja neetandikawo etteeka nga Kurani terikoze eki teryogedde so nga ate tekirina okumanya amanywaga nti buli sunna yonna eyina ensibuko okuva mu Kurani. Tugambye nti pointi gyetukomyeko badde gamba so nga ate era batugamba teri sunna yonna okugjaho nga erina ensibuko okuva mu Quran. Lunaku lumu sahaba w'ekitiibwa Abdullah ibn Mas'ud sahaba emu ku basahaba bakulu mu Busiraamu yafa mwaka gwa 33 emu ku baasooka okusiramuka omukaaga bakanga akyali Makka yasooka okusoma Qur'ani mu lwatu ku Kaaba. Emu ku bantu abaana nabbi byagamba tujjeko irimu ya Qur'ani osomeko Qur'ani isaba yekka eyasomera nabbi Qur'ani nabbi awulirize okitegedde. Abdullah ibn Mas'ud yali mukenkufu nnyo mu Qur'ani ne mu sunna z'omubaka sallam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mbaka yamuyitanga mutanda wa Mabudu naye ddiini yaffe ey'ekitiibwa eno y'Obusiraamu nga bweri nti ddiini nenkamu ate nenkanya yafaayo ku bantu abalina obulemu abalina kyemuyita specialty needs kyeki mu Luganda abeeta abalema kati abalema n'abalala bulungi n'abalwadde abalwala sikosero babayita batya mu Luganda abatesobola obulemu tegedde eno eddiini y'Obusiraamu Basiraamu tuli mukyengera atannakimanya ali mu bwavu bwennyini. Allahu akbar ekyengera kye tulina bw'obanga togatta ku Allah ng'omusinza mu bwongo tena kyomugattako singa kyoliko tekigambika olinzi kufuna amagoba ga kyengera kino jana okategedde bwe wekwata ku ddiini y'Obusiraamu eddiini y'Obusiraamu nungamu nnyo era Allah byatugamba qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Allah takkiriza abantu basanyuka la yuhibbul farihin naye agamba tusanyuke olw'ensonga zino bbiri bifadlillah lw'ekigera kya Allah Obusiraamu abalala bagamba ne Qur'ani wa birahmatihi n'okusaasira kwe amanyi bagamba bamu ye mubaka abalala bagamba ye sunna. Kati olw'okusaasira kwa Allah oli musiraamu Qur'ani ogigobera sunna ogigoberera fabidhalika falyafrahu tuula mu mutima osanyuke mu mutima okutegedde huwa khairu majmuun ekyo ekirungi okusinga bali okuŋŋaanya edduniya. Obusiraamu kikulu nnyo kati Obusiraamu bwenkanya mu mbeera zonna osaba ekitiibwa bw'omusomako kitegedde yali bano ennaku zino gwogamba sikoseki naye wakitiibwa nyumbaka asallama yagamba nti entongoye egenda kusimba emirimu gy'abantu mingi obuzito ku nnaku olwo ku minzaani ku nnaku lw'enkomere. Sababu ya Abdullah ibn Mas'ud mbaka yamutumanga n'alinnya emiti n'amugira n'amenyera akaswaki
lwaki amutomanya omuti kuba yali mulunzi wa mbuzi mu kusooka teri mulunzi wa mbuzi tamanyi kulinnya miti ye wali walunze ku mbuzi ate okulunda embuzi si mulimu gwa wansi bannabbi bonna bazirunda gwe mulimu gwa bbeeyi togunyoomanga nabbi wasallama aga nti kuntu araaha li ahli makka nazirundiranga abantu b'e makka nga bampa qararitu bampayo obusente butonotono kubanga bakasa batambula naye mu safaari bagenda okumenya ebyokulya bino ebibala ebimu bibeera mu nsiko mpaka n'agamba mugire kali akafuuse kakobe nemugamba ko Allah ng'olinga erunda ku mbuzi kubanga ng'omuntu atagundanga ku mbuzi ayinza kumanya nti kakwe kakola ki kekawoma nomugamba nti n'abagamba nazirundiranga abantu b'e Makka bampa obusente nabagamba tusonda ebyafaayo nti ogwo omulimu tugwigamu obutanyuma mirimu mbaka wasallama yarundanga embuzi manyi bagamba byafaayo etwigamu tonyuma mulimu omulimu gunyome ngo olina ogusingako tulina mulimu ate onyuma ogukolaki oguliwo okujjako oguli haramu bannange olina oguli haramu kagubenga gwe gusembayo waggulu gwe guba munyomoovu oguli haramu kagubenga gwe gusembayo guba muki munyomoovu kubanga ekintu kisinga okuba ekinyomoovu ya haramu nga ne haramu asookerwako munyomoovu yeshiriki noyokya basamize bonna banyomoovu buli muntu agatta Allah jalla munyomoovu ddala mulimu kasita kubanga siguli haramu togunyoma kujjayo ng'olina omulimu okulaki gusingako ogwo sente ezo zofuna mu mulimu ogwo gwolaba ogwa wansi nga sente zizo zonungi okusinga okuta mu kisiikirize ate abantu bajje bakoleki bajje bakuwe musajja omu yayaga nti nno yagamba nti surudul akam okulinnya ensozi n'okutambula emingendo kibutigayi riziki alhalal ng'onoonya riziki eri halal aladdu kyekisinga okubeera ekiwoomu wa akram kisinga n'okubeera ekyekitiibwa min suali badali insani okusinga omuntu ogamba ogenda okolaki bantu bakuwe nolwekyo embaka wasallama ebiba tugenze buge sabu oyo Abdullahi ibn Mas'ud omwali mu Makka asomesa mbasajja Makka oba wala wonna naye aba asomesa n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira omukyala ayunga enviiri ne bwe baziyunga alwasila walmustawsila walmustawshima nga hadisi omugimanyi omukyala nayimuka n'amugamba ekigambo ekyo kyogedde mu Qur'ani nga tekiriimu nga tekikola ki Allah okukolimira omukyala ayunga enviiri ne gwe baziyunga nga tekiriimu hadisi nga bwetambula mugimanyi Abdullah namugamba Qur'ani ogisoma wali wadde okisanga mukyala namugamba nze ngisoma okuva wegwa mpaka gyekola ki gyekoma sikiriimu yali amukyalinginga naye ngo yali ku kituufu waliwo omulala yali akyalinginga Abdullah ibn Mas'ud kwagala kuzikiriza mazima agambye katugulira kuyokuyunga enviiri mukyalo we kyazirina nga ne yaziyunga naye nga byayogera alimba bulimbi tewuliza mubitanserwaleero nakola ng'alimbira ddala Abdullah ibn Mas'ud agamba nti mufune abakyala besigwa agenda opeera mukyala wange omutwe ogenda omukebera atalina nviiri zakozeki zayunzi naye buli yakitadde okuzikiriza mazima ge nti atugamba butayunga nviiri naye nga mukyalo aziyunga tudde ku nsonga eno Abdullah ibn Mas'ud namugamba nti nakwano badde ogisoma walisanzemu aya egamba wama ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu buli kyonna omubaka kyebagenda nakyo n'abagamba mukikole buli kyebaziiza mukikole kati wano omubaka yatuziiza okusiyunga enviiri mukyalo okuyunga enviiri n'okuzimuyunga aya mukyalo nasirika n'alabanga ensonga ddala kituufu lwaki ngenze eyo kukulaga amanyi bagamba nti teri sunna n'emu okujjako ng'ena ensibuka okuva mu Qur'ani yiyo aya kubanga Ibn Kasir 7:3 yagamba oyafiira omuganda 7 yagamba nti aya yegamba mahama amarakum bihi buli kyonna omubaka kyebalagira fafaaluhu mukikole kubaki innama ya'muru bikhairi yalagira kirungi
wa yanha 'ani sharr azzaji kyebalagira mu kikole kibaziza mu kireke ne aya endala egana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mwina mazima ddala ekyokulabira kw'ekirungi tubakumbako sallam. Ibn Hazm binamu 56 yafiira yagamba nti yo aya singa ddala ng'omubaka yalinayo embeera etali ntuufu tugeze nti alinamu embeera ze zetaaga kukola ki okwewala zisaana Allah tiyali tulimbye natugamba nti tumuggyeko ekyokulabirako Allah okutuga laqad kana lakum fi rasulillah. Ibn Abdul Barr rahimahullah Rasul al-Izz ibn Abdul Aziz ibn Abdul Salam Sulami mu kitabu kye kyogera ku bulungi omubaka wa sallama n'obukulu ku bannabbi abasigadde yagamba emu ku biraga nti omuntu mukulu oba ekintu kikulu oba kinene be banene okubeera nga bakyogeddeko nga balaga obunene bwakyo. Abanene kati nga abanene ndowooza mumanyi abanene bammwe buli omu alina abanene be yinza okuba muli mumaka ewammwe taata oyo munene wammwe najja n'abagamba nti oyo mwana wange gundi yewankizo gyendi era mutegeera kale muba mukitegedde okuba nti ensala yinza obbakwata naye mba mukitegedde nti era wankizo abakola ki naye ng'ensala yinza okujja nga bannabbi yunugwani baganda wa Yusufu nabbi taata wa Yusufu mitano Yakubu bwe bamukolera ensala kati abanene bwe baneneya ensonga abanene abesimbusa abanene abalyako eryako kubanga omunene ayinza okuba munene naye nga akola ki mulyako eryake mwononefu ageza ensonga eki enkyamu naye tugamba abanene abesimbu bwe bageza ensonga ebaki al-Izz ibn Abdul Salam agamba ate butya omunene asinga abanene Allah jalla wa asinga abanene butya ye nga agezezza ensonga naga nti ekyakulabirako omubaka wa sallama obukyano enjakulabirako ekirala musiraamu taata wo ne kojja ne maama ne ssenga ne waffe ngene tukola bati nkyakola kati ebi Allah naga wa innaka la ala khuliqin azim mazima ddala gwe Muhammad oli ku mpisa ki azim enene kati ezo empisa oba tekyalina onyama empisa ndala baga omubaka yagamba kale omubaka yagamba naye gwe okitegeera otya ekyo wayakutegeera otya musiraamu kuba nekikibuzo kisigalawo weyala kutegeera otya okitegedde nawekyo omubaka wa sallama tumugoberere tugeeta eri sunna baga ate eri sunna naye mukuyonga enyesooka oba muki kuba mukola n'ekitiibwa nga tuwulidde ebyokulabirako ebyo nolwekyo baganda bange tubeere ku sunna omusomo gwe twogeddeko leero mbaofunze twogedde ku nsonga ya sunna ne Qur'an kwatwakulana ne sunna olumu tugamba embeera ziri ssatu olumu sunna ejja nekaati za Qur'an kyekoze eki kyeyogedde nekikaatiriza ebyokulabirako bingi byemumanyi mwenna n'ebimu byetwogeddeko. Embere y'okubiri sunna olumu ejja n'ennyonnyola Qur'an egyonyonnyola etya makuba ag'enjawulo agamu gwe tugalabyeko olumu Qur'an eyogera ekintu nga kibuna sunna neebanga ejjeemu kibunye kutegedde Allah agafaatu harthakum man nashitum mugendeyo ennimiro zammwe mu mbeera najimba mwagadde ti saba wamu nekibanga tebakitegedde bulungi so ne bategeeza nti mukubilina mujibirin wamuyise maaso wamuyise mabega kasita mubanga timwegasse wali wava bukyafu mwegasse wali wennyine watuufu sunna ekunyonyodde kutegedde sunna ombeera endala sunna ejja netandika ettiika Qur'an teryogedde naye neetandika kati bakitegeeza abaganda bange abakkiriza nti omusiraamu kubanga oyagala okubanga obusamo obubeerako olina okubanga omanya nti sunna z'omubaka wa sallama tolina kuziswala mabega onezibeerako ate ogenda kukola otya Qur'an nga tewali sunna onagikola otya tolanga omanya omu basibire Sufyaan Thawri 16 yafiira abamuga 16 yagamba omusiraamu kimugwanidde okukaka omwana we ogenda okuyiga irimu ya hadisi kuyiga sunna kuba ajja kubuuzibwa ku mwana oyo
mwana tamanyi kuliisa ddyo omwana gwini waka yanayiga atya okuliisa ddyo nga gwenyini oliisa kkono oli corporate tosaana kuliisa ddyo banaite biri ku sunna ebigomba ka sallama n'ebikolwa bye n'ebyakolebwa nga wali ndaba nga atakoze eki nga tabiziizizza Imam Ahmad rahimahullah yagaa nti alaikum bilfiqihi wassunnati wama yanfaukum mbakubiriza okubeera nga mukenkuka mu ddiini n'okwekwata ku sunna n'ebyo ebibagasa ebitagasa bikole ki bibeeko kubanga tewadikaaku talina kyagasa essaawa zino n'abavubuka mujogena okwekikinuugo omusente ali awali mukulaba simanya Arsenal esamba ne Mani wekikapu ali anakitwala Arsenal naye gyali muwadikaapu kirabu yotegenda yayitamu genda muwadikaapu kuba mpuleze musinga okwogera Arsenal Mani tezayitamu ezo genda muwadikaapu zansi kato kiraba amanyi bagamba nti waliwo ilimu nga maarifatuhu la yanfa'u wa jahluhu la yadur okujima nti tekigasa n'obutajima nti kikosa kati nga iri omupiira omusiraamu kobenga omanyira inaavuza ensi yonna tolina kyoganyulwa kobenga tolina kyomanyi ku Manchester simanya ku Arsenal Donaldino nga tolina kyomanyiko yadde tolina kyosalwa tiwali jana Mungu wajukuma oba mbusango okendeddeko tiwalina kati basiraamu wamanyofa okumeko ekali eyibagasa Arsenal Man U kyesembyayo seko ekitiibwa Swali Boni Fauzan bamubuuza singa omuteyi wa goolo ateeba goolo nga musiraamu n'avunnama abakoze sunna munne mugimanyi ndowooza sunna eyo temugimanyi ofuna ki okukola ki kufunama okuba ofunye ekyengera oba Allah kugirewo mutawaana yagaa nti okuzannya tikimubyengera tigwalla akyengera kyakuba kuzannya tikimubyengera nti bwoteeba goolo tuwebaze Allah okuzannya. Assalamu alaikum warahmatullahi